Miranga Mirere, Omugagga BMK, Afudde mu bulamu bw'ensi. Kwebaza yonna gy'osinzidde okulabika ng'otugoberera wano Kampala Media TV. Munange nkugamba okola kyamaanyi nnyo okulabika ng'ova n'ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi. Kakati kola ekintu kimu, labika ng'osubscribinga, ng'okomentinga, ng'osharinga, twongere okutuusaako ensonga ez'omuzinzi weewaawo ze weetaaga okumanya wano munda mu ggwanga erya Uganda. Kakati amawulire agaliwo kakati ag'ennaku agakaabya ageraliikiriza agasinduukiriza emmeeme geeg'omu kuba nagagga b'amaanyi wano munda mu ggwanga erya Uganda. Bassebo ne bannyabo avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ono gwe nkuleetedde amannya ge mubujjuvu ye Muwanga Kibirige oba eyakazibwako erya BMK. Ono musajja businessman wano munda mu ggwanga erya Uganda, era weeyogerako ku bantu abakola bizinensi ez'amaanyi era ezikatidde. Bassebo ne bannyabo tosobola kulabika ng'ovaayo obuusabuusa omukulu BMK. Ono alina ebyafaayo ebikakali. N'olwekyo wetugamba ku nagagga okusinziira ku ffeffeta kwe twongedde okukola, alipoota ziraganga mu mwaka gwa 2012 wano munda mu ggwanga y'omu abaali bakutte akati okubeera bannagagga abasinga okuba ne ssente wano munda mu ggwanga erya Uganda. BMK gwe nkunyumiza yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 Okitoba mu mwaka gwa 1953. N'olwekyo kitegeeza ono afudde alina emyaka 67 gyokka. Twongedde okutegeera nga musajja mukulu ono afiiridde wali munda mu ddwaliro erya Nairobi mu ggwanga erya Kenya of course. Ng'era ono musajja abadde munnayuganda nnyo nga n'obutuuze bwe bwa wano mu Uganda wabadde akakalabiza emirimu gye yonna gy'osinzidde okulabika nga otugoberera. Kakati musajja wattu ono yatandika okwerandiza era nga mu mwaka gwa 1997 we yatandika okubotora n'azimba woteeri gali kwoleka ng'ono yagitandika n'ebisenge 40 emanyiddwa nga Hotel Africana esangibwa wali mu kasozi ak'ekkololo oba mu bitundu eby'ekkololo gy'omanyi obulungi nange gye mmanyi obulungi naawe gy'omanyi nange gye mmanyi obulungi. Kaakati ono abadde ajja yeerandiza mpolampola okuva we yatandika Hotel Africana neeyongera omufuula omusajja embaggu, omusajja emmekete, omusajja ow'omuzinzi. Era nga woba obadde ovaayo n'obuuza ku woteeri ezisinga omutindo, of course wano munda mu ggwanga erya Uganda tosobola kubuusa Hotel Africana maaso, ate era nga nakati ekyaliwo teriiko kamogo konna. Ono era ye chairman osobola muyita managing director owa BMK Group of Companies. Ngeno wetuvaayo ne tugamba nti BMK Group of Companies tetwogera ku kaduuka oba tetwogera ku bintu eby'okusaagasaaga, wabula bassebo ne bannyabo eyina ebintu, eyina zi business eziwaniridde enkumi n'enkumi z'abantu wano munda mu ggwanga erya Uganda nga kwegamba zigenda mu maaso okulabika nga zibawa emirimu. Ye lwaki nkukandaaliriza nzikiriza nkulageko ku zimu ku zi bizinensi musajja mukulu z'abadde nazo. Ono nja kutandikizaako gye nkugambye Hotel Africana esangibwa Kampala Wampewa Avenue Kololo Hill Kampala. Ayina Hotel Africana endala esangibwa mu bitundu eby'e Moroto City Uganda. Ayina Hotel Africana endala esangibwa mu bitundu eby'e Lusaka mu kibuga eky'e Lusaka mu ggwanga erya Zambia.
Aina BMK Motorcycles Uganda Limited ngene etunda zi boda wali mu kibuga eky'Ennatete Kampala Uganda. Aina BMK Motorcycles Kampala Limited BMK Motorcycles ngeno esangibwa mu kibuga eky'e Nairobi wali munda mu ggwanga ery'e Kenya. Aina BMK Motorcycles Limited esangibwa mu kibuga Dar es Salaam mu ggwanga erya Tanzania. Aina BMK Motorcycles Limited esangibwa mu Kigali wali munda mu ggwanga erya Rwanda. Musajja mukulu ono aina BMK Motorcycles Limited esangibwa mu kibuga eky'e Lusaka mu ggwanga erya Zambia. Aina Hotel Africana Forex Bureau esangibwa wali eri Ewampewo Avenue mu kibuga eky'e Kampala. Ono aina Hotel Africana Forex Bureau 2 eri Forex Bureau 1 eno Forex Bureau 2 esangibwa ku William Street mu kibuga eky'e Kampala. Ono aina BMK Construction Leasing Company esangibwa mu kibuga eky'e Kigali mu ggwanga wali eri Rwanda. Era nga aina BMK Oil Equipment Company esangibwa mu kibuga eky'e Kampala ekya Uganda. N'olwekyo wenkugirayo egyo ago gonna amakampuni gazze akola wano munda mu ggwanga erya Uganda ne mawanga ga East Africa genkubuulidde, n'olwekyo kitegeeza okufa kwe kibeera kiraka kyamaanyi nnyo era ddibu lyamaanyi nnyo. Nkugamba kola ekintu kimu tukukyayongera okukolera okufeffetta kiki ekimussa embeera zibadde zitya ebintu bibadde bitya enteekateeka ziti zitya. Subscribinga, likinga, sharinga, commentinga twongere okutuusaako ensonga ez'omuzinzi yonna gy'osinzidde okulabika nga otugoberera. Yenze Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV.